Balaga y'abasumba nga basatu oba bana bemusinga okulaba nti Katonda bakkiramu e Kampala n'akakodyo kaabwe nga ko tebakakyusa nga buli lwa Sande akakola wobanga tokalabangako ogende ku Sande eddako okatunuulire era osigale ng'okyaliwo. Msako wenna ekomidde ku mukutu ogwa Daily Still Hope ali ku Daily Still Hope 2 n'abali ku Age Media tubaagala nnyo amwe bali kubanga ate mutufollowinga yonna gye musinziira okubanga ate mutulabira lunaku lwa Mande ennaku za mwezi 22 omwezi ate guguno gwa 4 2024 katusabe kama tukwebaza olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu tukwebaza olw'ekisakyo atwenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo twaliniza okubeerawo okwo omwoyo omutukuvu ajja tukulembere byonna bye tugenda okubanga ate twogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina. Kale mu studio sirinzeka alinamu omugenyi ndowooza abaalabako akatambi emabega waliwo akatambi ke natuulamu omukulu nga nnyonnyola engeri gye yali agenda mu underground naye Mukama yamutwala n'amulaga naye eyo sijja kubanga ntuukayo saa zino tujja kubanga ate tutandikira eno omukulu aleka ababuuzeeko. Abatulaba balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yenze Kango Enjoga Abdieri ensumba ekkanisa eyitibwa Local International Ministries ekkanisa esangibwa Matugga. Gundo nkanze enjani Enjoga Abdieri kitegeeza obubaka bwange bwonna Mukama bukutisse. Kale muganja mino ndi mu studio kwa katenga mfulira mu maaso ate abagambye twabakoleddwa omukutu ago wenna otawanyizibwa mu birooto n'okwolesebwa atamanyi makulu oba abadde tabitegera nga bimutabulatabula maze omwaka toloota wabaawo ekikyamu oloota n'obyerabira wabaawo ekikyamu n'ebintu ebirala bingi nnyo. So ogwo omukutu atubeerako nga tugenda mu nsi y'omwoyo nga tutaganjula okwolesebwa ate n'ebirooto. Yobu 3:14-18 agamba Mukama ayogera okuyita ki mu birooto ng'atulabula ate tuwone ekitala ekiyinza okuba nga ate kitutuukako. Ate osoma Omubuulizi 5:7 agamba much dreams many words but much dreams many words are meaningless but fear the Lord. Ebirooto bingi ate ebigambo ebisinga tebiriimu ki makulu naye ekisinga byonna tya Mukama. So n'ofuna ekirooto kyonna ate totunuulira kirooto wabula tunuulira oyo asobola okituukiriza wekiba kirungi oba asobola okuba nga akuwonya emitego gy'omubi Sitaani wekibanga ate kibi. Alinisa hotel we tuli mu kibuga Jinja yitirawo ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Mukulu abantu bakulabye bulabi baagala okutegeera amannya bagategedde n'obuweereza babutegedde ozaalibwawa oba wakula bukuzi wazaalibwa oliwo oti oba wava mu ggulu manye oyogedde ku kamaako Gabudyeri oli abaki malayika ow'obubaka abantu bayinza olowooza wava buvi mu ggulu so abantu beetaaga bakutegeera kakati abantu beetaaga bategeere naye olugendo lw'obulamu bwange oluwanvu nnyo nyini ddala nkulidde mu bitundu ebyenjawulo naye nga maama wange ne famire yange newaffe wonna kati essaawa zino tusangibwa Kasanda ne district empya eno eya Kasanda. Yes. Tusangibwa. Okay. Anti muzaalibwawa taata yali takyaliyo wazaalibwa oli mulokole kitwataaga osooka otulukiremu awo briefly. Nzaalibwa omwami yayitibwa Yosefu Ntabanga Nyingo. Bwetuwulira ekigambo ekyo kitegeeza nti mpaka tuzaalibwa Lwanda. Wa Kagame. Yes. Nange taata gye yali ava. Kakati twajja mu Uganda taata wange bajja dda e Uganda nga bakatuliki ne babeera ne tuwangalira awo ekibuga ne tuvaayo tubeerako ebujuuko Mityana Road kati awo twamala nga ekibuga kifuuse kinene ne tudda ebukuya Kasanda. Okay. Kakati yo gye tubeera naye nze ebyo byonna mbitegedde obulungi okubitegeera obulungi nga mu 2015 juzi awo ebbanga lyange
bwe kyangambaawo maama wange nasooka musisinkana 2015 ennaku z'omwezi 24 olw'oluvannyuma lw'okubeera nti bwe nali nga nkyali muto nga maama wange yali akazaala muto wange anzirako taata wange n'afa. Kati taata wange we yafa maama wange akaseera ako waka waliwo omuyaga maama wange nga alina obuzibu bw'okulwala bw'omutwe yali atabuse omufunze ng'agudde ddala. Kaakati n'agenda maama wange n'agenda ne bafaaza ne batulekawo bamutwala ne bafaaza ne batulekawo ewaka nga ffenna tuli bato nga twafuna okunyigirizibwa nga baganda baffe abataata waffe omuto nga bakayanira ettaka lyaffe twafunamu embeera batandika okutuyisa bubi okulwanagana nga bakayanira ettaka taata wange muganda wange gwe nali nzirako ye bamutta. Kakati ffe twalulaba nga kituuse kweryessa buli omu n'akwata mu lulwe kati bwe nadduka nengenda ku street bwe nagenda ku street mbiyita mu bufunze nyenza okuvaayo nvuddeyo 2015 ku street. Kati we nvuddeyo ku street okwo nali ntambula nensinkana omuntu kendi nti nyina obunnya mu matama kati yali password ey'omuntu okuntegeera gye nava naye mu myaka gyange nali sisobola kwawula nti nava ku kitundu bwekiti. Wali omaze emyaka mingi? Nali maze emyaka mingi naye ate nali nagendayo ng'ate nkyali muto nnyo nga tosobola kujjukira. Sikyasobola kujjukira kuba n'amannya ga maama wange nasigamanyi. Kaakati waliwo omuvubuka eyansinkana nga bamuyita Steven nandaba n'agamba ye ndaba oyimukire ekifaananyi omwana wa gundi yabula Kasaya kyogera nti yabula emmanya nti yenze kubanga emiggo ejja empitirirako okunsuza mu bitooke nenziruka nengenda ku street awo netandika obulamu then oyo yanzisaayo nakonekitinga mpola mpola nengenda nenzula maama wange ng'ali bukalango era kati nenkomawo ng'avudde ku street sadda mu kyalo eri kubanga eri waliyo abalabe bange nadda mu kibuga eno wali maama akyaliyo paka nakati? Nakati akyaliyo. Tumutumidde. Kaakati eyo gye nava ate nenzirayo nga nzizeyo okuwoolera. Wayagala ogenda olowolere? Abatta muganda wange. Yali osobola? Nali nsobolera ddala kubanga akaseera ke namala ku street nali nfuse nali ndiweero trained nga nsobola okuba ebikonde nsobola okusala omuntu nsobola okukola buli kyonna kye neetaaga. Togambe gye emize wagikolako ku street? Kituufu nagikola ng'obusawo obusimu ekyo kyo actually nakati ne mabegako awo nga nvudde ku street nze bizinesi zange ez'ekyangangamuko ng'ogenda oyiriba nga ngenda nga wenkusanga nga gwokutta akasimu oba akasente ng'ate nze siina kyakulya nga akasimu omanya kalugenze nabadde mbuulira enkirijjo mu kyaki nga ngamba nti ow'amaanyi ngamba wa example y'ow'amaanyi nga bagamba nti Yesu alina amaanyi agamala okukyusa obulamu bw'omuntu ate ow'amaanyi tatya. Nze nga nkyakuba ebikonde nga nkola obunyama nga ndi musajja mutono naye nga akanyama kange okatunulako n'ogamba kyekyo nga nzitowa kati nga wemba nga nkusanze n'enkuba eŋŋoomi Jamiru n'ombuuza ekigambo kyonna ebiseera ebimu nga sidduka oba tolina kyogenda kunkola mba ngenda kukuba ne bwebujja n'abalala 5 mba ngenda bakuba. Kakati ezo ezali embeera zange nadde mbawa example nga bagamba nti Yesu nga nsomesa nabadde nsomesa ku John ku Yokaana 11 nga mbagamba nti waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bwo nga bituuseemu ku lw'ensonga kituufu bituuseemu osobola okugamba abalala. So nze olugendo lwange olwo nasooka n'endwevuma olw'okubeera nti nabonaabona nnyo nayisibwa mu mbeera enzibu ennyo naye oluvannyuma ennyo njojjuuzi wano nentandika kizuula nti nno Katonda ali anteekateeka okubaako n'omulimu omunene ennyo gwantuma. Nzikiza kiri ekyandikwa Paulo kyagamba nti all things work together for good for those who are called by God and according to his purpose. So oyagala okuddayo owoolere? Nzirayo mpoolera naddayo nempoolera nekuba nnyo eŋŋoomi. Wagenda n'olwana ebyaddala? Nengenda nenwana nembasibira mu nju nenjiteekako nenjiyira amafuta yonna bulungi
nga njagala mbooke naye abantu ne banneegayirira abantu b'oku kitundu wabula ebukulya lwawuna ekitundu mwe twali tubeera nga kiwanvu nnyo okutuuka ku kkubo ebukulya mu tawuni ewali poliisi kaakati wabeera nga wawanvu nnyo ngwe bakubaira poliisi kijja gitwalira essaawa 5 oba mukaaga okutuuka gwe sooka oteeberezeemu eno ewaffe e Uganda nga waliwo ekintu kyonna wanene mu kibuga Kampala nga poliisi banawali ng'ogirengera nebatwala n'atwala essimu yo abayita nako nabagaba afane mujebale. Yes. Akati natuuka nenkola ekintu ekyo nga nina obusungu bungi nnyo abantu ne banneegayirira kati abantu ne banneegayirira nentuuka nendaba nenga naye nempulira nga mulimu nze nzikakkana kiruyi ne kikka kiruyi ne kikka kati naye neŋŋamba ono yasinga ennyo okumbonyaabonya ye nyina omukwatako nga ye abalala bonna mbasonyiye bamaama abato ne baganda baabwe n'abalala naye ono ye eyali omutwe kati nenzigulawo ennyumba jjukira wenzigulawo ennyumba bali mu bangi nakeera nnyo natuuka tebannazuukuka kaakati famire yaffe ekirala efamire twabeeramu yali famire ejjudde obusibe twakolanga entalo ng'abaana balwana ne bajjayo amafu mu biso kati nga abantu ne bakuba enduulu abantu tebajja kulukira bamanyi famire eyo erimu omwoyo gw'obukaawu ate era nga musobola okujja okutaasa abantu b'oku kitundu omu bajja bataase ne mubakyukira ne mubakuba ne bakyukira imbu wulira nali siri akaseera ako naye agamba nti bajja bataase ate abantu famire yonna nekyuka nekuba abaza okutaasa akati okubagolo ne balayira obutataasa abantu nga babeetamwa famire eyo yali ya mivuyo nnyo famire yandeetera okubeera ku street kati nange kyenakola wenamala okusonyiwa nakwata eyali omutwe ono okumbonyaabonya ennyo okunkuba ennyo kubanga muganda wange kati musirikale yatuuka akaseera ne bamukuba n'afuna amagwagu ku mukono ku magulu gwe kuki ne namutunuuliranga nga ne wayaze ng'awunze nakati era embeera ze wadde ali magye era omulaba abeera bw'ati olaba nti waliwo ekigulako nga bwe yali kati lumu twatukanga akaseera egundi nezimuluma ng'ajjudde amabwa ng'enkoko zimulaba ng'amyusa amabwa nezijja nezimubojjamu mabwa naye nga tasobola nakwerwanako gamba nti nno mugende kusigoba nga musajja wattu yawunga ng'ali awo ffenna nga batubonyaabonyezza nga ffenna tugenze tuwunga nga ffenna tufa tuggwawo awo natuukira nenziruka nengenda ku street kati nange kyenakola okumwesasuza nga nvudde ku street nenyenda nenzigulawo ennyumba wenagulawo ennyumba nemukubamu nembakubamu bonna wenamala obakubamu bonna nga wona tebasobola kwegatta ne bakuba nze nga awo olaba poliisi ng'ejja ne patulo yonna ng'ejjudde ne bannemwa ng'olwate bano bannakyalo ng'olwate abo bannakyalo muganda wange nali matiriyo ndala omu weyali nga mpangisanga ogenda omukolera emivuyo gye mukama wange yali antraininga gye nali nviira trainer wange yagamba yakozesanga statement agamba nti oyo gwembawa is considered to be a weapon kyakulwanyisa nze akaseera ako bayitawo ekigambo ekyo nkitegedde kati waita obitegeera naye nkiwulira era nga nkimanyi ng'akyogera naye nga simanyi kitegeeza lwaki akyogera kati nga bwatyo bwantwala ne batwala ne batusindika eyo erugungu eyo okumba golodi mu birombe gye basima golodi nga tuva ku street special nga muli mmotoka oluusi naye amajja oluusi ya number plate myufu nebabatwala ne mubba golodi ne mugenda ne mubba kwegamba bulamu nga bwali bulisiki kwegamba nembeerawo nga siina kyentya newamaliro ogenda bakola revenge tima bwali bunywedde akati omukuba mukuba nemwambula kati kibonezo kyenamuwa nengaka kati kankwambula ekyalo kyonna kikulabe omugjamu engoye nange awo nemugjamu engoye nempulira nga nzikakkanye nomuleka mu shooti nayo nsajimuleka omusajja omukulu wano muswaza nkugambye akaseera ako nali ndi kintu ekitategeerekeka kitegeera embeera esobola okufuula ekintuntu ya kubanga nze nali mbagayako nti lumu nali nga ndi ku street enjala nennuma nenoonya wendya ne wambula mba ndi awo nennengera ekimotoka ky'akasasiro nga bayoola akasasiro
awe nafunira mukwano gwange nali ngenza okulonda mu kasasiro nayagala nfune kyendya mu kasasiro njagala kiyisa mufunze kubanga message njagala okwogerako kati awe nafunira family emu omwana nankwatirwa ekisa nantwala mu nju yaabwe nemmalamu kumpi emyezi ngesatu nansula nga mbeera mu siringi ku makya emisana mu siringi ngaokola moki nga mwembeera mwenebaka mwensiiba nga bazadde be tebamanyi etayagala bategeere naye siringi wosumagira n'ogwa neyiika kati ebbugumu lyasi jjukira ne bwe twagendanga mu missoni ez'okubba nga mwekweka nga waliwo ojjira n'oyingira emmotoka y'omuntu wansi eno munda nga makanika nagenda n'oyingira naye mu nnyumba n'omubala mu geeti n'omubala n'oyingira n'ogenda n'owekwekera gaapu esinga okubeera ennungi ku mubbi mu nju siringi kakati gwe kyoyina okumanya abantu abasinga obungi babeera bazimba siringi bazimba mu nkuubo oba mu kiyigo mu kinabya abasinga kati gwe olina kubazza kiyigo naye n'abantu betwabbiranga jjukira tetwabbanga lwaffe baali babakozesa batutumanga butumi nga batutuma butumi ne tubba kati nange naffe abantu abo nga babeera bayina ennyumba pulani y'ennyumba gye bagenda okubbamu kubanga olaba ne bwetwagiranga ekyewuunyisa kwabo abantu bakiganye nti emmotoka ezimu zabeeranga za poliisi endala z'amagye bo bamanyanga nti waliwo investor ajja okuinvestinga kati netutandika okumugoberera oluusi nga ne bamubakonectingako nti kati wuuyo atuuse ku ssawa ya kwini mutandika omugoberera wabawo bainfoma by that time nga nvuga sikeeti ezo nga nzivuga nnyo omanyize ndi driver n'enkovu nziraba olwanya entalo nziraba nze Katonda anviiridde buviizi ansaasidde busaasizi so kyekyo ekitono kyenyinza okubuulira ku bulamu kakati ovaayo mu kyalo maze omwambula watuukirawa kati wenvaayo mu kyalo nga maze omwambula nzira naddayira mu kibuga ewa maama wange yali ebukalanga awo netubeera mu katulikyawo ate nekukwatayo katulye ebyanyumira kale kubanga nafunayo nasangayo omuvubuka munnange ng'aweereza oba ojjukira omwami oyo eyafa lukalango bali bamuyita Mukajanga kakati oyo namwagala netubeera bwetutyo yafuka kyakulabirako gibooli naye ate teyanja ayinawo yatuuka akaseera nanzibula amaaso Katonda nga ayagala okubaako nekyakozesa abaako n'enjigiriza gyakuyigiriza jjukira mbadde aluuna ate yali aluuna alyavaawa ntuuse wenatuuka ku street tufuna abayamba ab'empale nyimpi baswaba batabuliki kati bwe bafuna abayamba nga bali tebakubye emboko bitooke byebigwa kale ate ffe nga twakonaakona dda nga ne waaba kituufu akuwa kirungi nga tosobola kukitegeera olaba ali kukuba ate era yagunjuzanga bukambwe abali bakambwe bayagala nga otugunjula siganye naye ate bakozesanga busungu akati be bakuwa n'eryaluuna yes ne bantu mu aluuna kati yo nenjigayo nemmanya n'ebiriyo kubanga ne swala ntonotono nzimanyi wasaala n'okusaala nabeerayo baatutwala mu kiyumba nga bulinga buwambe bwennyini kati wemala bakujja wano ne bakuperereza naye bamala okutuusa eri babeera nga kati musibe embooka eba wali eswala mulina ozikwatira mu budde kati gabyeri nga nsaala otubbanga batandise okuzimpa kati ne binkaluubiriza kati tebyali nkaluubiriza kuba nali mbyagadde naye obuzibu bwali nga basajja balina omutima ng'ajja n'akukuba omugere naye oba n'akukuba oluyi naye ate nga nze buli kyankola nzijukira eri waka gye nava ndabira ddala nga nzizza mu katemba kuzza eri mu busungu bwo kati awo nentabuka nga nedda tosobola kunkola bwoti kati lumu bagenda baleetanga omuceere baleetanga mu kimotoka omuceere n'akawunga ako n'eŋŋano nga bafumbira nnyo nekyapati ezo kati babireeta kasita bagula geeti nasimbulanga pikipiki babala kati mbala kasita bagigula kubanga ekikomera kiri kyali kiwanvu nga kiri kunamwaya nga kiwanvu ate nga kiriko seŋŋenge ate ng'aliko amasannyalaze nga nkitesitingidde ebbanga ngeri gyenyinza okumuggyako nekigaana nemmanya nti kati bankwata ngira mbeerayo mukama wampa chance baleeta emmotoka y'emmere baleetanga mmotoka kubanga baluwangawo okuggulawo kwalingako akuuma kwabeerangako abakuumira ddala
basikali nga naye buwalabu bana obw'empale nnyimpi nga bukambwe bulina otulevu tuti nga bukambwe nga bukutunuulirayo kati n'ogamba nti kano kagenda kuzita kakati obazizza kati wembaza nga baleese mu mmere natandika emisinde nenfuluma bantunulako butunzi nagamba oyo muleke kubanga ateera mu misinde nali kabaka kubanga nze ntuka njagala emisinde nga amasomero gangula ogaddukira okudduka jjukira ng'oli tayinza tegeera nti ndi mukulu naye saazo neri kugula nebagamba osoma senior 3 bakkiriza kati ensi yali yankuba muganda wange nga nakonera ddala kati ng'oli wantunuulira wampaaka wala akampi mpozi n'ekirala twali twakola training nga twamera ebyoya ku magulu ne ku nsusu kati nga oli bwajja n'ansala bulungi ebyoya byange ku magulu ne ku mikono n'abisalako bulungi n'ampaka uniform P7 student nzirukira ddala mu ssomero kati amasomero ago gankozesanga awo mu kibuga okubaddukira kakati tuddayo wali mukajanga ofuuse mukwano gwe kakati we mala okuyiga training y'abasiraamu eyo nenjimala mukama n'akugjayo kati nfuuka mukwano gweno akutute mu bakatuliki kati kati ekinyiiza mbeera nabo naye nyinako esijjaeyo ne mu basiraamu ekyannemesa abasiraamu twalombanga zidduwa batuyigizanga okulomba zidduwa okusabira abafu ebyo eyo okusabira abafu buli obusiraamu wali wetwali nga mulomba nga muyiga dduwa zino bagiyita ani ey'okulomba nga oyambadde ng'oli bweru saa 6 ez'ekiro nga wazaalibwa kati ezo dduwa ezo ze balombera abantu nga buli amaseeka nti twagala oli gundi emukube era ddu emukube nga nendaba nga balina ate bibanteekamu dduwa ez'ekirogo ezo kati olaba era egundi eyo eteekeddwa okuba nga oba oli awo ng'eyo yali yawumalo oba wekibanga kyekyo webityo webyali webityo nga birimu okuyambayamba okungi ennyo naye ate okuyigiriza ebikolobero ebingi ennyo bakutendeka omutima kakati yo nendaba nga tebigenda kunkolera nenvaayo neŋŋenda wentuuka eno wazze wa paapa eyo twali akabizi kampomera ewa ebukala newanyumira nnyo naye ate ekizibu ng'omukulu oyo teyalina mukazi nga tera n'afunayo oluusi n'akwala aliwa mukajanga ekanaawe teyali faaza niyali mukigo naye era mu mateeka amatuufu yali badde alina omukazi kakati ebyo nembiraba nendabako n'obuntuntu obulalala bwakola nga tebusobola mufuula kubeera w'amaanyi nnyo wakitalo nga we yali kati ebyo nembiraba nesibifaako nensigala mu bukatuliki bwange nga tukuuta sappule emirembe maliya zonna nzimanyi ebikolwa byonna byonna mbimanyi ebyokunyolwa ebyessanyu n'ebirala byonna mbimanyi essala ez'emisa omwenda n'essala endala zonna zonna nzimanyi kati nembiraba ebyo byonna nembyagala nensigala nga mbirimu sabifaako kati ekinzigula amaaso juzi wano eyabalamu akaseera ako nga nakayingire bukalango ke kaseera mukajanga mwafiira yabeera banga tono nnyo naafa kakati ekinsibula amaaso ekinzigula omwoyo gwange kwe kutuuka ate ne basiteeka entaana wali ng'ate entaana eyo bagenda ne bagisabirako ne basumulukuka nga bo we boogera kati mu bbanga tono nnyo mukajanga bagenda mulangirira mu lubu lw'abatuukirivu n'okubanga bamulangirira dda naye ono yali omutuukirivu gwe twakolanga bwetuti kubanga eyo kwakuna matata twagendangayo nnyawo matata ako kali kabyako kaniŋa ono tabangako omutuukirivu tono kati omanyi nze ndi muntu ebukanyinemuttu era ne mukama okunkozesa nze natuuka nenteekawo zi conditions zange naye era zaali zange nze already katonda yali yanseetinga dda nga nali wakubeera ekyo naye nze kye nali saategeera era nze mukama ntuuka nemuteerako akakukulizo nemugamba ssebo mala kulaba okola kino kakati bwe ntyo nga maliriza ebukalango bwe nakizuula ekyo banaabakatuliki mbavaamu kati mba ndi awe nankulabye olwo ntandise okwekozesaakozesa nensinkana omukyala ng'abuulira enjiri kati omukyala wemusinkana ng'abuulira enjiri omukyala nemwagala omubuulizi w'enjiri n'omwagala kyakola namwagala nga sirina byanjiri ebyo tombulira bya Katonda nga nze nsangira ddala balokole ne mbakuba nga nze nkusanga ku luguudo ebyo ng'ombuulira enjiri etali makulu boluyi ate nange bazinkubye
ekyo ne kijja ebyawandiikibwa ebigamba Paulo zijukiza Paulo teyakolanga bakimukola bakankuba empya abantu basatu omu yankuba empya omulala nankuba omugere nengwira ddala wansi nze mbeera fiiti oyinza okulwawo nnyo okunkuba nengwa naye ku luno abalokole bwe bankuba nga mbuulira enjiri matungwa balina engeri gye bankwatira ddala ayidonga nengwira ddala nga bali bwe baagwa nakubanga mukama ali kulozaako ku bye waloza banno kati munnange nga nkwata nkola ki nga mbadde ngamba nga ki osanga sister nga nsanga abulira enjiri omwagadde kati obuzibu buli mwagala mulaba mwagala naye nze nga sina kigambo kya luzungu awo nekugambye nti bangambanga nti am considered to be within naye nga simanyi kyekitegeeza wakawuliranga buwulizi naye nga tomanyi kategeeza akati n'ekirala mu mbeera zange ezo kigambo I love you nali nkimanyi engoma kyekitegeeza ekyo buli omu akimanyi yambuuliranga Jesus loves you nga nze mugamba I love you nga naye yanziramu mpaka waatyo nga nkulula nga ntwalira abamanyi Oluganda kati nga wenjogera nabo yali mu Nigeria kati wenjogera nabo bantuusiza obubaka ndowooza abo nga bakimanyi ye mukulu nga tebasobola mutuusaayo kati nga bankumira awo kati jjukira nga nyina talenti mazina ago nga nzina era nakati nzina kati ntuuka mu kyaki kasita nyina okweraga omuwala ndabewo nange amazina najjayo mangi nnyo ga kika kya waggulu nnyo nanjagala ne banjagala kyaki omukwano gwa Kristo gw'obulokole nga nze ndowooza laavu omuwala yagwa mu laavu nange nga goyali noweesunako noganda kati oluvannyuma ennyo mba ndi awo tebavunulanga nnyo wali batera kuvunula bakozanga nnyo Luzungu mba ndi awo ate ng'omusumba tayanjula mukazi we tayita mukazi we omusumba senior pastor w'ekyaki ng'ayanjula mukyala we buno bujulizi bayita we tuba twogera kati awo waka yekyaki mwenva njagala nnyo nabo bamanyi era n'obujulizi nabo wadda tibannaye nze najja nga sizze kulokoka nalimbaza kimaama pasita bamuyita Francis Obwai ng'ayanjula omukyala we wenkizuula ng'owesewo ebbanga nno ntandise n'okwagala endongo njagadde nfunye n'emikwano wenkitegeerera nti oli nti ndi kulongo namba ayo nemanya nti yoloosi ngikoze naye nja funayo omulala waguma namanya nti yoloosi ngikoze naye ngenda funayo omulala kakati tewamukyawa samukyawa kubanga yali anjagala nnyo nga ndabirira nga batuwa akawunga ako bakayitanga apata simanya nenva nga ziri mu kamulali mpitirivu nnyo obunga bwa muogo obwo ngolusi kati wenatandika ebyobulokole natuuka akaseera nga n'ennyumba gye ndi musobola gipangisa jjukiranga olwo sikyabba busimu tokyagenda kuyiriba sikyakuba muntu yenna nga ntandise okwagalira ddala ebyobulokole awo nenjagalira ddala obulokole nenkyuka kakati oyo yabatulabirira nnyo batulaga omukwano awo nga nali siinanga mmere bo bampanga batuwanga ebyokulya ebyokunywa batulabiriranga kati awo nenjagala obulokole bwenti wenatandika okulokoka awo nenjatula nonywera sanywererawo nalokokangako kuno kungulu nenga munda munda nze nali ennaku gye nali nyina ku mutima nga muli munze nyinamu ekirowoozo kiga nti buli wemba n'omukyala oba buli wemba n'omuwala ow'enjawulo mpulira nga omwoyo gwange gukakkanye nga mpulira kyekitereeza obulamu bwange kyekinyiga eŋŋumi ze bankuba sakulendeko buli wokyusaamuko omulala nga nkyusizaamu omulala nga siina omu awo ng'owulira emirembe nga nze munze mpulira emirembe munze nga mpulira nga asasuddwa emiggo gye bankuba owulira ebiwundu biringa bye banyiga kati sitaani nze watyo yali yansiba watyo yali yankwata we walokoka wano wadda waliwo wakemebwako n'oddamu okuyiriba obubbi bwo nga maze okulokoka wabukomeza kala nempola endagaano eŋŋamba nti kati mukama njala kulya ku ntuuyo zange buli kyenziramu okulya ngenda lya ku ntuuyo zange oba ntya oba ntya ate nze ndi muntu alina ekigambo kyange bwe mba ŋambye nti ekintu ngenda kikola mba kikola oba kisigenda kikola kiba kyekyo kakati obubbi nembukomyawo naye nensigaza obwenzi
gambye nga buli mukyala gwendaba mpulira mwagala nga buli gwenengera mpulira mwagala kati ate walinga waliwo abaana ba ku university kati ate nze kendi nga nali ndi sisomangako nkolaki nga ndabanga nti singa mba nfunye wa university obulamu bwange babuteeredde like singa mba oba olinye kirasi ate n'okwagala okweraba nti ndi wakabi ate era nali ndi muzinyi w'amazina ne sitaani nayo yakikozesanga advantage nabeera famous nnyo mu bantu yakozesa ekitone Katonda kye yakuwa nabeeranga famous nnyo abawala banjagala kakati mba ndi awo nga bampulira enjiri eyaddala ey'okusumululwa bampuliranga mu butuufu kyenkola kibi kangamba kakati nteekeddwa okukyusa oba ntya nteekeddwa okukyuka naye nga nkimanya singa nkyuka nga ndi mu bwenzi nga sina mukazi sigenda kutereera kakati nga nfunayo omwana muwala namusinkana awantu nina awantu we namusinkana nemwagala namusomeramu ebyobulokole nga abyagala nabyagala teyali mulokole yali katoliki naye nabyagala tewali buzibu konsawo kasita obyagadde tewali buzibu ate ngenda okukizuula we nasalawo n'omutima gwange era okuyayana kwange nali njayanira wa university abawala abaliko kati ono lina mukwana ate nga simanyi nakumanya naye ate ngenda kizuula ngenda omukwana ngali ku university ngali ku KIU wali tokimanyi surprise kati nendabanga nga goolo enywedde nendabanga Katonda alina kyakozeeyo ali mu lugendo lwo kati nenjagala omwana muwala nitubeera ffenna tewaliwo byakugendako waabwe tewaliwo byaki nemwagala kati akaseera nekatuuka netufuula zaala n'omwana naye wakati awo kenali ngambye nti sididdamu kubba nga sikyakola nnyo gundi bimivuyovuyo giri awo embeera yannuma obwavu bwannuma natuuka akaseera ngaembeera egenda ensindiikiriza emabega nemaliriza nga ndi eyo kikuba mpanga era saidi z'ebukalango agyempangisa n'omukyala ebyokusoma byo byakomawa yasoma n'amala ku university nga tuli ffenna opangisa ennyumba yameka mitwalo 2 naye nga nno nali mpangisa ennyumba ya mitwalo 15 by that time naye embeera yagenda esente emabega nga ndokose sikyabba luli nabbanga nenkolaki nensasula lenti nsobola okubba nensasula emyezi 4 ni kati ku luno nga sikyasobola negenda nga nsindikiza ninga Mukama sikuvaako byonna gyontwala oba kisigenda kuvaako nensigala n'omukyala kakati ewannemesa ewantiisa nnyo mu bulokole nendaba nga ntandise okutunula eno neeno nga binsobedde nga ntandise okuweebwa amagezi kubanga nalina mikwano gyange atandise okumpa amagezi okuntwalako omusabo okukola ki akaseera katuuka omukazi gwe nali njagala ennyo n'agenda gwe nali mpeereza naye olwobwavu muzaddemu omwana olwobwavu tupulaninga aŋŋamba naye omanyi kangende enkuba ekyeyo kubanga omulimu twagunoonya ne gubula ebiwandiiko byabirina bulungi nnyo omulimu gubuze kakati niŋŋamba tugenda kukola ki nemugamba tugende kituufu genda ebweru nga tutundatunda ku bye twali tulina mu nju ebitonotono atukuŋŋanya nga nno tunoonya emitwalo 26 naye nga girabika kakibuto kange buli kimu tetwalina twakitunda netuyiiya naye era nezigaana okuwera kati muganda we namwongerezaako emitwalo nga 10 kitegeeza twapambana ebyowaka byonna netubitunda nebiggwawo naye nga tuwezezanga emitwalo nga 10 mbeera yayeganyi kakati n'agenda kasita yalinnya bwati ennyonyi omwana yamulekawa waabwe kakati we yali agenda wulira bye yandekera we yali agenda olwo mukwano gwange Jime akola mu kampuni etwala ebweru nali mufunye mukwano gwange naye nga mulimira mu bitooke bye wetwafunira omukwano kati oyo mukwano gwange antwala eruwera ngamba genda okolere mukazi wonna wabeera agenda ebweru byetaaga ssente kubanga waliwo simanyi aerobuuku simanyi ate Interpol simanyi biki
Jimmy yannimisa Luweero yatwala kuyiika 10 ezaji ekisiko nga kiri awo Jimmy nampa nannimisa nensasula nennima nensasula buli obusente sente obwo kakati obuzibu buva wajja weetaagisayo essimu omukazi tagenda bweru nga talina ssimu ya smartphone. Jimmy yantwala nantwala mu kisenyi nga nyina okisaawa wemala okisaawa nkabalemu ebikatakata ebyokusimbamu ensujju male nzisimbemu ate nzikoole gwe mulimu gwe yampa asooka agulire omukyala nangulira akasimu kakayitanga shapa ka mitwalo 2 mu ebyo mwebiri nakalimira yiika 5 ndowooza nazikolera era emyezi ng'ena nensimba ensujju za Jimmy nenzikoola nenzimuwa nengenda awo nentandika okulima mu nnanansi nga asiridda gukolera Jimmy yali akunyiga nnyo natuuka akaseera ne mulabanga akozesa mbeera y'olimu kakati bwentyo omukazi afunye smartphone ng'omukazi afuna smartphone ng'agenda nga nange nva omwene wa Jimmy ngende okutandika okulima mu nnanansi kakati nyina we neyazikanga essimu njogereko naye ow'omukwano nga bannaye mwagala nnyo kati kwolwo mukubira essimu nga olwo yaŋŋambye mwami wange manyi ovuga piki yo mujja piki yali antegeera ndi kabaka kubanga zenkovu zeseka ku mubiri kati yaŋŋamba wengenda ngenda kugulira piki bafude boda essanyu kati omwezi kasita gwaggwako bweguti osuubidde kapiki nagenderawo njogeremuko naye ku WhatsApp njogeremuko naye mulabe ensonga z'eppiki we zituuse tebanansasula ngamba okay nga nindamu awo mu 15 tebanansasula 2 tebanansasula omwezi nga guggwako ogwokubiri nga lufuka luyimba kati ogwokubiri nga mugamba ne munange sweetheart azimuyita sweetheart kiki pulani kinga osirise nnyo munange olwo nno mmala okulaba maama we ali ku WhatsApp taata we ali ku WhatsApp kati baŋŋamba munange we bali kusaba mutabani omwana yatuyiye nawulira muganda wange nga nfa ennaku ku mutima gwange nawulira nga nfeera nanafuwa nalwala okumalanga wiiki ngenda okumuddira naŋŋamba kasajja gunakuwona obwavu bunabukoowa nabuwona kubanga wali olina obwavu nga buwunya n'okuwunya kakasa kasa yakiŋŋamba nalwala nabonaabona kubanga gye nali mbeera oba wali omanyi tenti twali tuzimba obutundubaali buno bwa bbulu n'ozimba obuti nga bukozwe obuti ne mwebassaako mwebako omwo ne mulima kati akaseera ako nga nkola mu nnanansi omukazi naŋŋamba ekigambo ekyo essuubi lyange lyonna ne lifa nentunula waggulu mu bbanga nemugamba mukama gy'oli nenkubirako Innocent kati nkitegedde ndi omu nsobola okukola ki okupambana ekibuga kati emigugu kati transport yambula okuva emitwalo 2 okuva eruweero gye nali paka Kampala nzire mu kibuga mpambane bupya nga nekyaye kulokola empulya sikyagala naye netandika okubeera nga nefumikirizaamu kati ate era nga ongenda mu kyaki ngaekyaki endiranidde ddala awo ng'enjiri njiwulira nga naye mukama omusumba bonna abasumba bembadde nabo bannimba bulimbi gy'oli oba toliiyo nensirika nentandika okunoonya buli kika kyamusumba kati nentandika okupakasa nga buli zempakasa ongendako ewa nabbi gundi gwe baŋŋambye nti yasinga kansoling ambulire njogerako ntya ne mukama kale ndowooza oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope tugenda kubanga tutandikira ebintu si byangu abantu balaba bulabi naye gye bava Katonda aba bagiwala bakazi bo baaba simanyi oba naye kyali kikutuuseka tulaba omukazi gwe yali ataddemu essuubi ate yakomekerezaamu ye Bayibuli egamba akolimiddwa akoze ki yeesiga omwana w'omuntu mukulu tukyali naye wano era tugenda kuba nga twetololamu katono asobole okuba nga ate tukomawo ku 0752 34 ne 0761 0883 alinisa hotel mu kibuga Jinja jangu ebintu byonna bijja kuba nga ate
bitambula bulungi, services weziri olina mukolo mbaga ebintu byonna bijja kuba nga tebitambula bulungi. Nagambye yeetaaga linki channel yaffe empya eyo tukuba tugenda mu nsi ey'omwoyo ey'okwolesebwa n'ebirooto ne tutaganjula ebintu ebikusumbuwa ne tukubuulira lwaki oloota n'obyerabira oluusi toloota waliwo bo nga baloota nightmares zokka. So atubeereyo nga tutaganjula ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kuloota ate n'okwolesebwa. Katwetoolemu katono nalo nga ali kamera kubanga akusikira ekifaananyi ekyo. Katukomewo.